Omulabi wa Beg TV nkwaniriza nnyo webale nnyo munnaffe okutwegattako tugamba nti genda maaso n'okusubscribinga genda ku YouTube teekamu ekigambo Beg lunaku nkukubiriza owandiika B2 ne E ne G oteeka ekigambo media ogende ku kagambo search onyigeko ojja kubanga olaba kye bayita Beg Media omukutu ojja kubanga ogulaba ogende ku kagambo subscribe nyigako bw'omala okunyigako nyiga ne ku kade ojja kubanga buli update buli gulire tuteekayo olabira ku simu yo nti kaguddeyo ng'owuliriza kakati n'essaawa eno tuli ne ssentebe w'abazzirwanako Haji Juma banji bamwogerako ne president yatera okumwogerako naye ennaku zino yakyuka yava mu yero yagenda mu bimyufu kati wa Nup naye nakolero tuze kwogera ku nsonga ezikwata ku byokwerinda musajja yazirwanako emundu agimanyi ensika agiruddemu ebyokwerinda abimanyi bulungi twagala kutunulira nsonga ya mukulu principal Kyagulanyi yatolose ku basajja bali waka bakuuma omuganda agamba nti bakuuma mbugo nga lubaale mubbe babadde awo nga ye omusajja yamazeemu dda ali mu ggwanga alya bulamu ali wano ali wali n'ekibuuzo kye twebuuza Kyagulanyi asobola okuba nga yatolose ku poliisi naye waba yagitoloseeko poliisi ye kyasobola okukuuma munnayuganda sebo chairman w'abazzirwanako mukulu Wasswa weyanjulira abantu tutandikira awo. Neyanziza Beg Medias erinnya nze Haji Juma Wasswa nze ssentebe w'abazzirwanako mu National Unity Platform. Nsanyuse okubalabako wano we waka ate we wali ne woofiisi naye munoonyereza oba munoonyeza muti okulaba mpaka nga mutuuka eno bannamawulire muli bakabi. Nsanyuse nnyo ono gwe muluka gwe bayita bwayise eyokusatu mu Kawempe Division Kampala District esebo. Kituufu NRM wagiviiramu ddala ng'eyazirwanako oba bino bye batera otugamba oli eno n'eri? Ekyomukisa omulungi ndowooza siriyayolesa mubiri newaka mulaba ofiisi temugiraba. Eno ofiisi bagibaliramu NRM. President tomulabye munda. Kakati abakyalina okubuusabuusa nze ndowooza babiveeko amaaso bagateeke ku lutimbe bajja kulaba akanaava mu y'ebiraka. NRM tetujja gigendamu bwe wagivaamu byali bibyo n'ekibiina kye wasookamu tuli ku kipya kati ng'omukugu mu byokwerinda kubanga omuntu eyalwana olutalo lwa 86 tetuyinza gamba nti tamanyi byakwerinda kye bitegeeza. Omusajja bw'ogamba nti mukuumidde muno emmese bw'ogimanya nti eri mu kituli n'ozibikira oba omanyi mweri eno yatolose ku luddalo nga omukugu okyogerako kye. Bibaawo amazima gali nti ekyo kiba kiraga ebituli mu byokwerinda nti waliwo ebitatambula bulungi kyetaagisa era ffe ekyo kituwa ekyokuyiga naddala abaagala okujja mu buyinza nti waliwo ekisoboka okubaawo kye mutasuubira. Ab'ebyokwerinda oyinza okuba oli awo nabo nga bantu nga ffe bayinza okuba balina bye basumagiridde omukulu n'abayitako nga ne Kizza Besigye Kano Kizza Besigye bwe yabakolanga. Nekitegeeza nti baba tebakuuma baba bakuuma naye basumagiramu katono n'oyitawo okitegedde basobola. Kakati olaba omanyi omuntu ye muntu ate omuntu bw'aba alina kyayagala ne bw'okola ne bw'ozibikirawo wano atirisi anoonya ekituli ekirala n'ayitamu. Wali ewaka wa pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi wanenenya ali kuyiika 10 okitegedde. Kati asobola okugenda neyeetoloola n'abeera ng'agenda eri emmanju n'afuluma n'agenda oluusi nga tebataddeyo maaso naye obuba bulagajjavu bw'ebitongole by'ebyokwerinda. Omuntu ali sensitive ng'oyo nze ndowooza bali badde bamuteekako nnyo omulaka okulabira ddala nga takola ki. Kati esente z'omusolo eziri awo ezonoonekera awo nze ndowooza baali zitadde mu malwaliro ne tufuna eddagala ne bateeka mu nguudo bino ebinnya bye twasimbyemu ebitooke ne tuba nga tetukyalaba kinnya mu luguudo okusinga okumala ebiseera byabwe nti balinda omuntu ewaka ng'ate asobola obbatolokako n'adduka. Poliisi egamba emunoonya yeetaagisa okunoonya oba katemba kisoboka kubanga bayinza okuba nga tebamulaba okitegedde. Ate ye oli omusajja alinga mu training kati ayina byakola n'abantu kibasuubira bw'atyo bwe yajja mu byobufuzi nga bamunyoomereza okukakana ng'afuuse ensonga mu ggwanga lino Uganda okitegedde. Kati ebintu byakola byewuunyisa
okwo kulobesa kulabisa kubonereza abasajja loza tebakigudde kade bakuumayo. Kituufu basobola okigwako kubanga nze yaliko mu security manyi bulungi nnyo nti bakuteeka ku mulimu n'olagajala manyi ebikivaamu era osanga oba oliawo kati bali munda mu mabuuso. Amabuuso ogamanyi kya Luswayiri lyekomera okitegedde oliyingira ne bakulipresingamu n'abalala nabo ne bagenda okitegedde. Naye nga nze ndowooza bongeremu ku maanyi bwe baba banasobola okutukuuma nigitulaga mu maaso awo kuba kati bwe tugenda wazibu nnyo. Olowooza yakozesezza bukodyo ki obwo? Bukodyo bwa pulezidenti wange Robert Kyagulanyi bwapyewuunyo tategerekeka ebintu byakola yotyo yabalazeeko nti tebasobola okitegedde. Kakati anseri gye bali kulaba nti no besetinga kuba kati ebibuuzo mwe muteeko bibuuza bebyokwerinda muntu waffe aliwa. Nifakiti nange kati mbamusaba nganza akulembera ekyo ekitongole ky'abazzirwanako mbamusaba mbasaba gavumenti pulezidenti wange simulaba kuba nagenzeeyo newaka nga simulaba tebanzikiriza kuyingira nakomye ku mulyango okiwulidde. Kati essaawa eno tuli mu tudimandinga pulezidenti waffe ali luddawa be balina obuvunaanyizibwa bagamba bamusibira awaka. Kakati bw'aba taliyo bamuteekawa okitegedde wadde newankubadde tulina gye yagenze n'akola emikolo ate n'addayo n'agenda n'akola ebirala. Kati nze mbadde ndowooza obuvunaanyizibwa bwa gavumenti okuteekawa security n'ebeera gulugulu okulaba ng'abantu tetubakuba mu bituli. Olowooza kino bannayuganda tekibeeraliikiriza omusajja omu bw'abanga asobola obatolokako ate olwo abangi era kitweraliikiriza ate nga ffe abali ku mu byokwerinda tuba tutira ddala nnyo kuba tugamba oba oliawo mugamba mmwe ababaddeko mu ddwaniro mwe musinga okutya ate mundu. Kituufu nnyo ffe tusinga n'okugitya okusinga atagimanyi okiwulidde kubanga nze mmanyi buli lwefulumya essasi manyi ekidirira bwe liba terikubya emiisi likuba bulamu nga buba bugenze okitegedde. Kakati ffe tusingira ddala okutya ennyo okulaba nti ate twekuuma nnyo okulaba nga ebintu ebyo tebikola ki. Naye nze nsaba gavumenti ejjemu katemba mu bintu byaffe bye naddala mu byobufuzi kuba ekibiina kya National Unity Platform kiri registered mu mateeka okitegedde. Tebigendamu gavumenti ereme kubeera ng'eragajjala olaba akantu ako kolabanga akatono naye abantu balina engeri gye bakiraba ne bagamba olaba gwe bagamba nti bamukuumidde mu nnyumba takyalimu. Olwo ate ffe okwetoloola eggwanga lyonna Uganda naddala ku borders zaffe kitegeeza abantu beeyisa nga bwe baagala kubanga security eragidde wano ddala obulagajjavu bwayo nti kisoboka omuntu okola kyayagala ate nga nabo we bali kitegedde esebo. Gwenga akulira ebyokwerinda ku ludda lw'abazzirwanako pulezidenti wamwe bamuzinzeeko kitegeeza ki ekyo mu byokwerinda? Omanyi gavumenti eno etya nnyo naddala etya abakulu ku ludda olugivuganya. Nze no mwana tubwe nali nkyali nabo omanyi bw'obeera oli nabo tobiraba ebyo so kakati ate bwe nadde eno ku saidi y'abanyigirizibwa ate nendaba ebintu bye nali sisuubira nti bisobola kubaawo. Gavumenti eno etya nnyo era nze ndowooza yali badde ikola ekintu kimu kubanga kati abantu bw'obanga wazaala abaana bo n'otandika okubatya ekidiira kiba ki okitegedde. Ekidiira kiba nti waliwo ensonga oba oliawo tokyasobola kubagulira kyamisana kyova olaba obatya ne bw'obalaba obadduka okitegedde. Kyentegeeza ekitegeeza nti gavumenti tekyasobola kutulabirira nga ffe bannayuganda n'okutwaliza awamu. Poliisi eyatolokeddwako omuntu mu maka ge oba yabadde musibe oba yabadde ekisima ina kumanyi ogiwa magezi ki? Nze nkimanyi bulungi nnyo nti baba yabatoloseeko ayo topiki y'abo ababaddeyo yawedde abo bavuddewo kati bayiyeewo balala era nze mmanyi bulungi nnyo nti kati bali ku bibonerezo
olw'ensonga nti omulimu gw'abalemye gwe babadde bakola ki babatumyeko. Gwe wabeerera mu nsiko awo baakuwanga kibonerezo ki basinga kati obadde ggwe nga gwe Ssaabapoliisi obadde okolawo ekyawo? Ffe bwe twabeerera mu nsiko ate ffe ebyaffe byali bizibu nnyo kuba kati twalinga tubawakuwani bagamba kuuma oyo olusinga mukote twabayitanga bamateekwa amateekwa mu Luganda mu Luswayiri then mu Luganda ye muntu abawambiddwa nga muli mu lutalo. Kakati omuntu oyo abawabulabe nnyo Katonda baba bayame nga mwamukute ne mutamutuusa ne bana atafa ekitegeeza mwina mawulire ge muteeka kumujjamu okiwulidde kati bwe bamukukuumisa n'akutolokako fenne bwe twabeerera mu nsiko ng'oyinza n'okukuba akafuuni okamanyi kakati akafuuni kyali kibonerezo kikakali nnyo nga tuli mu nsiko nga bwe wabaawo kyokoze nga kyamaanyi nga bagamba nti oyo agende kafuuni ng'omanya nti olulo luwedde kwabanga kufa. Akafuuni bakutwalanga mu nsiko ne bagasima ekinnya katabageranga nga kikutuuse mu maviivi oli naawo matukeri nga tomanyi nakumanya nti bagenda kutta n'akukuba akakumbi ku mutwe ke kafuuni n'ogwa mu kinnya ne tuziika awo ne tutambula ne tukoleka awo. Ekinnya gwe kennyini gwe wakyesimiranga mwennyini ate bwe kyaweranga ne bapima nti kati bw'ogwamu tusobola okukuziika nga bakukuba akakumbiko ku mutwe ke kafuuni ssebo ttaka nga tugenda era nga mumanya nti gundi bamukubira akafuuni egindi nga temulumanyi ate era mwali temusobola ddumanya lwali lwakiyeekera kubanga kati wano tekabanga kati akafuuni k'omu nsiko ke kalabba akali eruzira ate kooti etuulirawo kooti maaso awo bagitanga UDC. Ekibuuzo ekisembayo abazirwa mbasuubiza nti omulimu gwendiko gwa kumobilizinga baganda baffe naddala abanyigirizibwa kubanga nze nkimanyi bulungi nnyo ku bazirwanako 180 bonna bali mu kunyigirizibwa. Abiri gokoliwo lyawo ge gasobola okwogerako ge gasobola okutera kati abiri nga baliddemu Jimu Muwezi Kayindo Tafiire n'abalala bomanya abo bagavaamu naye nga bali mu gavumenti gagabiri gembalekedde naye ekinana kyonna kiri mu kunyigirizibwa ekkubo liririmu lyokka kungoberera tugende twetaaseko olunabe tulabye twatusuubira tetwabifuna era nze kyendowooza bwe tunaagatta amaanyi President Robert Kyagulanyi yansuubiza in fact twawandika n'okuwandika olwakusobola biraga wano namba bwe tunaamala okukwata obuyinza abazirwanako enamba mu bintu byateekwa okusookerako ndowooza kiyinza okuba nga kijja kuba namba nga 3 waliwo abazirwanako abakubwa ne bakutukako amagulu abali emubende be bayita bacasualty abo bo yampa assurance nti bwe tumaliriza bwe tuti betusookerako tugende tubajje mu balakisi buli omu tugende ewaabwe tumuzimbire ennyumba then basigala ate nga bali ne ku payroll so si kubateeka wali mu balakisi emubende ne babeera nga bamasekeni eyo